Balamusizzaako bwena abatulaba abalabi ba Spark abawagizi ba Nuupu na buli munnayuganda yonna gy'oli erinnya n'eddoboozi nze Dr. Shamim Nambassa nga neesimbyewo ku bwa Lord Councillor omukyala agenda okukiikirira Kawempe South ku bendera ya Nuupu era akabonero manvuuli. Leero tuli eno Kaleerwe kubanga era mu parish ze tutwala oba Emiruka mwemuli eya Mulago ey'okusatu omuli Kaleerwe akatale kamumanye ennyo. Okay, Shamim, lwaki osazeewo kutandikira wano nga si wantu walala wonna kubanga ekitundu kyagala okukiikirira lwaki wano osazeewo kubanga otandikira campaigns? Ekisookera ddala campaign zaffe engeri ze tuzitambuzaamu twaweebwa programu okuva mu kakiiko k'ebyokulonda era nga mu kakiiko katuwa programu gye tulina otambulirako era twasookera mu Mulago 1 ne tulyoka tuzzaako Mulago ey'okusatu naye bwe tuze Mulago ey'okusatu era twatandikidde wano e Kaleerwe kubanga wano we wali abantu be tumanyi abasinga okunyigirizibwa embeera gye tulimu nga bannayuganda abalimi abalima ebintu byabwe babireeta wano abasuubuzi baani abantu be tulaba bakijjanya ababonaabona mu butale bonna bali wano so twagala basooke bategeere enjiri yaffe gye tuliko kubanga tomanya bwe tunaatuuka mu maaso eyo engeri gavumenti gyekolamu tuyinza otuuka nga bansibye tuyinza otuuka nga batukubye emiggo banga tebatatukiriza na campaigning ate nga bano abantu be tulaba nti be basingira ddala okwetaaga obubaka bwe tugenda okubatuusaako. Shamim Nambassa kikyaleeta eri abantu bayagala okuba nga akiikirira kubanga course challenges nyingi ezifesinga abantu ababeera mu kitundu kino abakiwangaliramu abakoleramu emirimu egy'enjawulo waliwo omuntu oyinza obutasinkana physically naye nga ku Spark bagenda kubanga kwebali yali agadde okumanya biki byogenda okuba nga otakolinga singa obeera oweereddwa omumuli okukulembera ekitundu kino. Neeyanziza nnyo ebintu bye njagala okuteekako essira ebisookera ddala byebyo bye twalaba mu manifesto ya National Unity Platform kubanga era ffenna bye tulina otambulirako era bye tulina otuukiriza naye nga kansala ate waliwo ebimu ebisalibwawo ku KCCA oba ku district kwengenda otuula era nga byebyo bye njagala okuteekako essira ekisookerwako ddala y'ensonga ya kasasiro kubanga kati nga wano mu katale we tuli be basinga ofulumya kasasiro naye weesanga nga kasasiro ono omujja mu bantu ate balwawo nnyo n'okusinga emirundi kasasiro no gye bamuleetamu naye n'ekirala abantu be bajja mu kasasiro babasaba ssente babasasuza ssente n'ebimotoka ebituma kasasiro bitono so kye twagala osookera ddala okulaba nga tusindika ne tulaba nga tusaba mwongere ku bimotoka bino ebikuŋŋaanya kasasiro naye n'ekirala kasasiro ono fe abasomyeko tukkiriza nti kasasiro basobola mu recyclinga bw'aba biodegradable basobola omujja mu gas bwe ziba plastics basobola ozirecyclinga ne babaako ebintu ebirala bye bakola so kye twebuuza omuntu akuwadde kasasiro gw'osobola okukozesa nga raw materials omukolamu ebintu ebirala ate lwaki oba omuggyako ssente mu nsi endala ate ezikuliridde abantu munnange ate babagulako kasasiro naye ate mu Uganda kasasiro atufuukidde ekizibu twalaba mu kiteeza abantu baatibwa kasasiro so byebyo ebintu bye twagala okuteekako essira ekyokubiri ensonga y'emyala era tusigadde tugyogerako wano nga bwe tumanyi mu Kawempe mu Bwayiise mu Katanga wano mu Kaleerwe enkuba bw'etonnya abantu tebeebaka basula basena mazzi naye kubanga emyala gino tebagigugula tebagiwa budde kujja gidaabiriza kasita bateekawo omwala nga baguleka twagala okulaba nga KCCA na program eddaabiriza emyala gino nga bajja ne bagogola emyala kubanga emyala gino kasita bagigogola amazzi gaba galina we gayita ne gakolaki ne gatabula nga tegakyatawaanya bantu ensonga endala be bantu abatandikawo bu bizinesi bwabwe abantu bano babasaba ssente babasaba emisolo naye omuntu eyakatandika bizinesi omwaka ogumu emyaka ebiri abatanaweza bulungi ssente ziba tezinabatandika kukomawo so kyetwagala okusaba nti abantu babawe tax holidays nga bwe mba ntandise bizinesi basooka ne banzikiriza naye nkola emyaka nga 3 bwe mba ntandise okukomyawo kati profits kubanga tulina kye tuyita breakthrough point nga ssente ze wateekamu kati zonna ozikomezaawo otandise kukolera mu magoba kati omuntu atandise okukola mu magoba baba batandika okukola ki okuggyako ssente ensonga y'okugaba license wazino mu Kampala abatakimanyi license za business ezigabibwa bazigaba kusinzira nawa business yo weeri so genda okwesanga nga abantu abali mu kikuubo bonna babasasuza emisolo gye mu license basasula ssente zezimu compare to aba bali mu Kawempe abali ewala naye nga zife twagala okulaba ng'abantu basasula emisolo basasula license okusinzira ku business ye nga bweyimiridde omukyala ali eri atunda obuntuntu obutono
tono atunda ennyaanya n'atunda bucapati lwaki oba omusasuza license nga yeemu n'omuntu atunda hardware lwaki omusasuza license nga yeemu n'omuntu omulala atunda spare parts z'emmotoka so byebyo byetwagala oteekako essira naye ekisemberayo ddala batakimanyi nti mu Kampala engeri gye tulinamu ownership y'ettaka oba tenuwership tulina amataka nga gafuna ku liizi ng'ettaka bw'oba olifunye ate tokkirizibwa kubaako na byankulaakulana by'oteekawo twagala okyusa ng'omuntu ne waba ali ku ttaka nti lya liizi oba lya Buganda oba lyawo bamukkiriza n'abawo n'enkulaakulana gy'abakoze eki gy'ataddeko kankubadde ettaka era lisigala nga liraga nti ettaka sirikola ki sirirye naye n'ekirala okusabira ddala abavubuka okulaba nga bafuna emirimu okubeera eddoboozi ly'abavubuka okufuna bye basobola okweyamba nga bo era ne tulaba nga tugenda mu Uganda.